This is rock until already the Abatuze okuva mu district ye Kamwenge bakeredde mu kiyongobero oluvannyuma lwa maama n'abaana be basatu okuttibwa mu bukambwe obw'ekitalo ddala era ng'abasse mulala ye mulirwana waabwe mu lufuutifuuti gw'oyinza okuyita neighbor. Weewaawo abatuze bavudde mu mbeera ne batuwalira amateeka mu ngalo okukakkananga naye bamusse era nga yabadde amanyiddwa nga Sam Asiimwe. Maama n'abaana be bonna baziikiddwa awo bwe watyo nga bw'olengera. Nge bampita Asiimwe Topista nyave Uganda Kyenjojo district Ufunjo sub county Mabiraso. Kampuni ki yakuleeta? Unique yateye Saudi. Alimatezi. Mama wo yani? Abatata. Mama wange yafa. Mama tata wo yani? Yafa. Toyinayo muganda wo yenna gwe tuyinza kutandikira? Mbalina bangi. Yogera ku mannya gaabwe. Kemigavu. Bitu Jeni nibo babaire bangambire kuntabara airport. Sobola n'okwogera ku lulimi lw'ewammwe bakutegeere bulungi. Ninyosi muto obundafa banzike mwagaba. Embeera yo bwetyo bweri mu bankuba kyeyo tenaba kubanga eterera wadde n'akatono okusingira ddala mu ggwanga erya Saudi Arabia. Kupi Jeddah News nkakole omulungi omwagalaje komide konkwanirizaako natera era nga nkwebazaako gy'otusaako engalo gy'osinzira okubanga ate okakalabya kansuubire nti oli bulungi. Ye RDC w'Ekawempe aweze bw'atyo n'ategeeza nti ebikwekweto bikolebwe ku bulooje obusangibwa mu Kawempe oluvannyuma lw'omukyala tanategereka okubanga ate attibwa mu bukambwe mu emu ku loogi ezisangibwa mu Kawempe. Amawulire g'omusomesa bwe gatyo gabuutikidde emikutu migatta abantu. Omusomesa abadde agezaako kubanga ate asendasenda omuyizi ow'emyaka 15 yatemera mu gy'obukulu 4. Omumyuka w'omwogezi wa Uganda Police Force owa Kampala Metropolitan Police Luke Owesigire avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti poliisi y'e Kanyanya yakutte dda omusomesa ono Kato John Senfuma ow'emyaka 4 era nga musomesa mu ssomero limanyiddwa nga Hillside College Mityana bulanga abeera mu district ey'Emukono. Fact being nti essaawa eno bali mu holiday bali mu kiwummulo. Kigambibwa nti ono abadde nga asendasenda omuyizi we ow'emyaka 15 gw'asomesa mu ssomero eryo wabulanga okusinziira kw'abadde amukuuma anti wamanyiddwa nga Sheira atemera mu myaka 26 ng'ono mutuuze wa Elisa Zone mu Kyebando wali eri e Kawempe. Bw'atyo naye yagenze maaso okubanga ate ategeeza nti omusomesa ono baali bamugwamu nga bayita mu WhatsApp y'omuwala bye babadde nga bachattinga abambi abadde ndoza tadilitinga ne bamugwamu kwe kusalawo okubanga ate bamusalira agawa kaima bamukwatire ddala bulungi era nga bwe kityo kyagenze maaso okubanga ate kituukirira omusomesa bamukutte ne chats ezibadde empitirivu ddala era nazo bagenze maaso okubanga ate baziteeka ku mikutu migatta bantu. Omusomesa ono mu chats ezo yagamba omwana nti munnange mbuulira w'obeera ndagirira nkifo ky'okubanga mpangisa loogi wennandibadde nkutwala tukyetuseeko akasente ako njakka kuwa owetaaga ssente obeeko ebirala byokola nze nzije tukimalire ewammwe. Can you imagine? Owo bujoze naye nga ate okuyitako mu comment section ba social media in-laws bazadde bafe ab'oku social media bamaama ne bataata bo bakambwe nnyo ku side y'abazadde abazaala omuwala nga babagamba nti omwana lwaki mumuwa essimu eya smart ku myaka egyo mwe mubeeyonoonedde kubanga obeera omuwa omwagaanyi oba access okwogera n'abantu bwe batyo so singa essimu oba togimuwadde waba tewali ngeri yonna oba oli awo
omusajja ayinza gezaako kubanga ate akontaktinga bantu bwe bati naye ng'ate naawe omusajja lwaki oba ogenda ku mwana gulabira ddala nti ozaala sinakindi ozzukuza banange muyitiriza amaddu mususse leka abakyala babatemeko obusolo leka abakyala banyiige babakole bine oba oli awo munaaterera mu layini kubanga ebitambo ebyokudansinga wano nawali birabika nga byo bibayitiriddeko mukutta obuto bwe baakazaala mukutta ebisolo buli kimu mukyerigombako okitegeera ate byo ebiva esaidi eri mu bagenyi baffe abatukyaliddeko abali wali eri emunyonyo yes obuzindalo bwakyankalanyeemukaawo era nga ebintu tebyatambudde bulungi mu nnaku zino ezisooka ze baakatuuka omukyala amanyiddwa nga fulufiga ekyono kyamupanguludde n'agenda mu maaso okuba nga ate atabukira gavumenti n'abaliira obuwuka n'abalangira obulyake n'obukenuzi ng'ali ku mpewo za Salt Media naye nga okwogera ku bagenyi bano bennyina y'omukyala Sheraga Shumba yatenderezza obunkenke bwe bataddewo ekibuga ne kibanga kinyirira naga nti ekitegeeza ekibuga kisobola okunyira bwe kiti kitegeeza nti Uganda singa bakeera ku makya ne babeera serious n'obulamu bwabwe oba n'entambuza yaabwe y'emirimu ekibuga kisobola okukyuka ne kinyirira ne kibeera ku mudido Media inlomu yamwambalidde n'agenda maaso okubanga ate amugamba nti tugambe gwe teweemwa singa aba Nigeria abayimbi baba bajja mu ggwanga lyattu Uganda mu bufunze Uganda egezaako kwerungusa kuba eyina abagenyi nga naawe bw'oneetereza ng'abagenyi bakola ki bajja bakimanyi nti Sheila yakwasaganya aba Nigeria mu ngeri eri oba nga womanyi boba social media inlozi boba tibakigira ono yavuddeyo natubuzaako natuga nti bannange ekiri eno okuva ewali eri ebusaabala okutuukira ddala eri ku KIU batuggyako omutwalo gumu kitundu boda ate munnange okuyita ku nguudo ezo ng'oli mukyafu bakugamba ddayo olina okuba muyonjo olina okuba nga onaabye olina okuba nga owunyana bulungi okiwulidde agezaako tunyumiza ebiri eyo abaliyo mwongere okutunyumiza atugambye bw'otuuka wali ng'onyiize nga abapolisi bakugambira aba traffic kati bakyali ku motoka wabula bali kummwe babagamba mu smilinge muteke smile ku ki akamwenyumwenyu ku face ono yavudde nti how to smile at NAM visitors by force tusmilingira tutya abanaamu ku mpaka oba ekituufu kiri nti balabika bo tebaagala kusmilinga naye bakakiddwa okusmilinga ye omukulu Bakyagulanyi Center yabategeezezza nti teri byakusmilinga kubanga ekituufu kiri nti temuli bulungi lwaki mba musmilinga so ye n'abagamba nti munyiga bunyizi instead mukambuwale mutekeko face ezinyiga anyways ngenda kubanga ate mbatwala mu lunaku oluwalero mu ngeri ya kimpowoze omukulu Mathias Walukagaho ono yavuddeyo yes n'agenda maaso kubanga ate ategeeza eggwanga ye tamanyi kiki yakola Bebe Cool naye nga kyonna kye kiri amanyi nti ye ne Bebe Cool tebazigatta Bebe Cool tamwagala naye tamwagala tamubuuza naye talimubuuza so embeera efaanako bw'ekyo yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ategeeza nti lumu Misa Kisemakula yayinayo concert Wuzito Africana eyalimu ne Kabaka awo so Bebe Cool yajja n'abuuza bonna abaaliwo awo nga ne Walukagaho mwali naye ye teyamubuuza so sigala nga kimuleetera okwebuuza Bebe Cool yamukola ki agati singa boli ya Bebe Cool yasomako yandibadde teyeyisa bwati naye olw'okuba nti levels education ziriko wansi yensonga ndozo oba lwaki yeyisa bwati naye nga mu byonna agamba yezuulo oba yesanga nga byatayagala Bebe Cool byatayagala kwegamba Bebe Cool byayagala ye tabyagala ate ye byayagala Bebe Cool tabyagala kwegamba babanga ate tebasobola kubeera ku page yemu Bebe Cool ayogerwako musajja wattu alye n'ateesa n'abagagga oluvannyuma lw'okubanga avaayo n'ategeeza nti yatuddemuko n'omugagga amanyiddwa nga Sudiru ng'alina idea gy'amuguza era nga idea si ndala ey'okubanga ate munange atulowoozaako nga Uganda atuzimbireyo ku arena eyo ng'ayagala efaanane nga O2 Arena esangibwa wali eri mu UK naye nga mu byonna ekizaamu amaanyi yategeezezza nti omugagga yamugambye nti ngenda kubanga nkitunulamu ko tulabe so katusabe omugagga waffe yewayo kutuzimbira akitunulemu ate munaye kikule kikiyitewo mu ngeri yemu Bebe Cool big size mwenyini ono yavuddeyo kubanga ate yemulugunya agamba ba Airtel bamutaddeko ejjoogo twasembayo kulaba yemulugunya yali Shiba nga yemulugunyiza abawumeme ono yavuddeyo yemulugunyiza ba Airtel agamba nti yaguze GB 22 bwamala n'atandika okubaerako ku TikTok yabadde yakalingizaayo katono ka message ne kajja nti asigazzaako GB 5 kati obusungu bumuluma agamba GB 17 zaalazeewa agamba akoyo obubbi bwabwe era nga tagenda bikkiriza
obo kitegeera agenda kubaswaza buswaza ayagala bamuddize jibbize ziri eri adaye yoyo bebe kula ali mukubanja data okuva wali eri mu Airtel Uganda era nga yavuddeyo ne message nagenda maaso kubanga ate azitulaga eziraga nti ye yaguze data we mu dakika nga bamusala batya akoyo bubbi. Ekiriwo mukyala amanyiddwa nga Justin Nameere ali ku kikayiro kya social media in-laws abagenda maaso kubanga ate bamulangira bamuyombesa bamutabukira bagamba nti mulya buto mumeketa buto mu fensi buto naye nga kyoyina omumanyisaawe nagali mu nkuba gagamba mbu omukyala ono ali lubuto mama tusuubira era nga asuubira bebi waabwe abagatta asookedde ddala naye nga ayinayo abaana abakulu be yazaala mu relationship eri gye yava erenga bwobalengeraawo kakati ono ye avuddeyo nalaga nti amanyi nnyo omulenzi ono naga nti amazima gali nti Nameere takyaswala aswaza buswaza omulenzi oyo asaana kubeera mutabani we kubanga munnange yatuula senior 4 mu mwaka gwa 2020 wali eri enkoowe kati essaawa eno ndowooza yandibadde abeera mu vaaka ya senior 6 bwe mangi pimyemu bulungi naye Nameere gwaliko yeetise bangi bavuddeyo kubanga ate bamukalirira bamukomera omukyala omukulu amanyiddwa nga Penge Lucifer yavuddeyo n'agamba nti Nameere nange kambeko kyenkugamba naga nti embeera ya Nameere gyatwalaganye essaawa n'ebintu bye enzijukiza jjajja wange Alfonso jjajja wange oyo gwe mulaba yayinanga omuze ng'atuyita ffe abazzukulu be n'atugamba mukwate enkoko zange zonna muziyingize nga bukyali kubanga yalinga atya amagunju okukola ki okulya enkoko ze. So mu mbeera eyo Penge agamba nti agigeraageranya ku mbeera ya relationship ey'ennaku zino agasinga tetukeera ku makya tetuuza abaana baffe ab'obulenzi ne tubabuulirira nti balina okubanga bakola nnyo okitegeera balina okukeera ku makya ne babanga bamanyi okwawula ekikyamu ku kituufu oba okitegeera otherwise ensi egenda kugwa eddalo n'agamba abaana bamwe bajja kumaliriza nga bafuuse omulyo eri kapa kubanga amazima gali nti abantu tebakyaswala kubanga obuswavu kati bakifuula kya bulijjo nagamba nze sisobola kulekera Nameere mutabani wange ayinza omukwatirira ate nze kyendabye kino ekikolimo ekiri ku Nameere kiyinza okugoberera abaana be bonna bw'otabeera serious naye kati onoŋŋamba otya nti muwala wa Nameere ng'alaba taata gwalina muto kuye nti bw'anaakula ajja fumbirwa omusajja ow'emyaka gye tolabanga naye ajja kumaliriza nga akoze nga maama byakoze so ebyo byebigambo by'omukulu yamanyiddwa nga Penge byagenze maaso kubanga ate naye ayogera kwani ku Nameere kwegamba Nameere abafuukidde Nameere. Ye omukulu amanyiddwa nga Omulangira Ndawusi yavuddeyo bw'atyo nabeera ng'abeegayirira nti bambi Juliana mumuleke mumusonyiwe amukwasa ennaku oli nno naye n'amugamba nti gwe nno muwolereze nnyo tujja kuvuma naawe jjukira nti Juliana yavuddeyo n'abeera ng'ate munange ayongera okulambulula ku nsonga ze yali yayogerako luli n'okwetonda ne yeetonda vidiyo eyo nagikuteeredde wali eri ku updates okuva ku part 1 paka ku part esembayo zonna mu order nga bwe zirina okuba ng'ate zibeera genda wali ku feed updates ojja kuba ng'ate ogiraba bulambalamba. Yo mukyala amanyiddwa nga Nankya jommie okuva wali eri ku Bukedde TV. Yes, jjukira nti ono yaliko mukwano n'azaalayo n'omwana n'ayawukana ne taata w'omwana oyo omukulu eyakolanga wali eri ku ABS naye nga bangi baali beebuuza kiki ekyabaawula abamu abatera okugoberera baserebu baabwe kakati nno ono yafuna omwami omulala oyo gw'olaba era yamuzaalira omwana jjoli abalamu wano ate nga munoge ali mukwano oguli very healthy kati yavuddeyo n'agenda mu maaso okuba ng'ate atunyumiza biki ebyatuukawo eri gye yava gw'atasobola bitegeera naye nga wandiyagadde obitegeera gwe ttiimu byononese ttiimu njagala lugambo tuula terera mbere nga ate mbikutusaako tobagadde naye akakawala ko kakalakyako nga ndaba ku muzikulugulu mbu tokasobola n'abagamba muteekewo ssente mune basiba just emitwalo 7 nananze nabonaabona kale abawembolaabulya ku mitwalo 7 laba wembolaabulya ku mitwalo 7 kyokka nze no nabagambye bamala bankubira essimu nze nkyali ku TikTok sisuubira baana abula sanyu genda onankubira nkyali kukula sanyu nkubira nga bakyandise batangobe anti nange kyeŋŋamba batugambye essaawa nnya kanzikirire nanga kasente nkaagala
naye babyo gayi yakobyo kumponya bento takuba kuponya abanyanzenze ka waliwo gayi gwe yasoka waliwo gayi yasoka omubudamye yebwe yalaga sijja kwogera nsi sijja kwogera linnya lya muntu nze njogera byange ati goba you fit in those shoes come and attack me je yasooka okubeera gayi yabudamye gayi yamubudamye gayi yali agenda kukola gundi engagement ne demu we atolowooza gayi tyavaawo ne demu omusajja bannange gayi yankubira amasimu ng'akolima kale bannange akinkoze bannange ate nkulimba enfune muti yeyagala gayi ate amubudamye nayagala mukazi wa gayi bambi gayi kyamusabi gayi n'amugoba nze mbabulire baana mmwe depression is real nga nabonaabona kannanca kaabwe era bwonsanga nga neeyagala ndaba mpitaako mukwano nina ebizibu byange bye nayitamu byesaagaliza muwala yenna abiyitamu natukangisa ne ngamba I wanna talk to these girls naye how nga sirina na courage naye kyenyinza obbagamba ekisembayo obulamu kya muwendo nga tonalowooza nti gwoyise mu bisinga nze kati kamba kiseera kaboozi akalala waliwo omuwala akolerako ebonizi akola ku ebonizi ati omuwala ebiseera ebyo yaliko ndi lubutono lutototo ntandika ntinento manyi omukulu oyo yali amanyi okukwata mu ssente yange bonna wengitadde kati ku luno nagikweka mu bayibuli naye nakulwa ntinento mugenda ku ntinento noonya akasente mu bayibuli nkalaba nga sikalaba nimugamba akasente kange nagamba akasente nina gwe nakawoze naye agenda kundabulingire nimugamba nagamba sente zange za ntinento kati ngenda zijjawa nenga kaaba naawe awo kwekubira mamange simu nimugamba maama njagala kulya ku nkoko maama bansindikireyo 5 mama siyanyamba nampa 5 ningamba kantandise kwezo nga sina sente nga mitwalo aga 2 ge nali nterese mu bayibuli wayite ennaku 2 ndaba omwana owa ebonize oyo ndaba message ze yali asaba nno sente za nviiri ne bakwata 2 gange agati yali asaba sente za nvi ne bakwata 2 gange agati nento ne bakola ki ne bagawaayo wabula mukwano ng'asaba nno 15 ez'enviiri ono agambye naye ebibyo bisinga ebyange mukwano gwange olunaku lwendi binyumya ebyange ne bigwayo Elena agambye mbona the good thing you're happy now. Yeah, that's the reason as to why you feel courage is all speaking that this pain out. Oshege. Nedda toyogere ekyo Flavia no. Ate ye baby Gloria bwati yavudde nagina maso kubanga ate ategeza mwenna abasuubira nti erinnya lya baby ligenda muvaako nti ekyo mukyerabire mu maaso ga taata we ne mama we akyali baby ate nga ne mu maaso g'oyo agenda okumwagala agenda muyitanga baby so erinnya lyo si lyakuvaawa ate mwe abamubuuza ofumbirwa ddi abategeezeza nti mulindeko amala graduatinga kubanga ye akimanyi nti omuntu wamala okusoma na graduatinga olubamubuuza afumbirwa ddi naye tannaba ku graduatinga akyasoma mwana bamaliriza mujja mubuuza ekibuuzo kyammwe abaana asuubira okuzaala abaana nga 2 3 kubanga tayagala lubuto lwe kubanga lukola ki luyiikayiika Gloria ayina emboozi omukyalo ono naye ng'agamba ayagala omwami agwa mu kategori ye omwami ategeera Katonda omwami amanyi okusinza n'okutendeza ye tagenda kulwana ntalo za nnyumba yeetikka ebizibu by'ennyumba ng'abisabiranga gw'oli awo butise matama so ayagala omwami omulokole nga ye bwali omuki bwali omulokole woba eyo ng'ogwa mu ttuluba eryo ndowooza naawe onaamwepikira weewaawo ye mama Fangoni yanyumye luno era yatugambye obulungi bwaliko ye naye mwenyewe tabutegeera asinga ne Remo obulungi buli kimu wali wonna ne wabaggyeko engoye ne waba ali mu kisenge buli kimu ali magida sana oyo golaba naye nga ku bulundi gwe yagenda kulumya abantu mama Fangoni ke yalabiseeko bw'ati weewo nno we tuli mama Fangoni kyekituufu kiri nti yanyumye nga tuzizza ebirala emabbali ye yashanye tudda ku mwana muwala amanyiddwa nga Rita Dansol ano yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ategeeza omukyala Shiba munnange nti amukoledde bingi nnyo era nga asimira ddala agamba taba kuba Shiba teyandirinnye ennyonyi egenda UK teyandigenzeko Dubai naye olw'okuba nti Shiba era yagaye nti omuntu yenna ayogera ku Shiba ekibi kyogerera eyo walawala nga tomuli kumpi kubanga wonoomubeera okumpi ajja kugwa mu malaka akuyuzeyuza amayuga okiwulidde ekintu ekyo
Ate ye namukwaya waffe bambi obutabeera ku listi ya Bebe Cool agamba nti tekyamulya wabulanga naye ng'omuyimbi naye alina listi ye nga bw'omanyi buli omu abaako ne kyayagala ate tekiwoomera matama abiri era nga ku listi ye yeetaddeko mu nnamba emu okiwulidde namba 2 nataka King Saha Vinka namba 3 Winwaji namba 4 Fik Famaika namba 5 Alien Skin namba 6 Karoka 6 namba 7 David Rutaro namba 8 Chris Evans namba 9 awo n'asembyayo Shiba. Era Shiba abantu badendoza tebamusuubira ku listi yani ya Spice naye yabakubya akavulu kubanga mnaye waliwo entalo za social media zize ziberanga waawo nga ziva nga ziri wakati wano waba Spice neri aba Shiba holic so kiwulidde ekintu ekyo ate nga ye omukramanyidwa nga Monji oluvanyuma lw'okusaba kw'abangi abaana badde bagamba bane Monji jangu tutaase tetubitegeera gwayina ebiyimbe ebimanyi okubanga bikyamula abantu komawo yonna gye wagenda gye wasirikira vaayo yavuddeyo n'abazamu amanyi n'abagamba nti akoma wabula nga ategeeza abayimbi abalala bonna beebake kubanga kyaleeta moto murro. Omukulu Grand P bwatyo naye yatuseeko ku Holy Land wali eri Mecca mu ggwanga erya Saudi Arabia era nga bw'olaba yasituddwa bambi bulungi nnyo n'abeera nga ate akwatako wali eri ku Kaaba awali emikisa. Omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yavudde n'agenda maaso okubanga ate akyomera omukyala Mama Teddy Naluswa ng'amwogerera ebigambo n'ebiyitirivu nga Kaluvini Kayanja wazze abyogera naye munnange waliwo eyavuddeyo n'agenda maaso okubanga awa Gashumba level n'amwambala naga nti gwe kankuteeke mu line kirabika okyabulamu kubanga ozo okusibwa bukyayi kyobo Teddy Naluswa ngambo kyanti oli mulokole Shumba va mu makaga Teddy muwalawo tava ku social media siba tunda obusoro nawe amakaga akulema mulekerawo okugwirirana mu makaga abantu n'okwonoona abantu gwana olumirirwa bujingo ndaba mwena mufaanana bujingo y'omulokole bujinga yavaayo n'agenda n'akwana Teddy n'amusanga owabo si yamusanga mu bbaala namusubiza ensi n'eggulu namuleta namwanjula nagenda mu chachi nalayira mu bubi mu bwavu ndibeera nawe okukakana n'alyoka amusuulawo n'awoza ekitulukuto yali alayira biki si yamujja mu chachi oba yali amujje olowooza yali amujje mu bbaala mulekerawo okuwolereza ebintu ebitajja abaana be bakulu bajja kwewolereza bamanyi kiki omusajja yataawa omukazi n'ayimirira katuuti n'abulira omukazi tamujja mu mawulire omukazi n'aba omukazi okukakana ntandika okulowooza nti omukazi ayesiba nnyo ku musajja uya awumuddeko asirise mutandise okumwewungungako mujja kukkiriza takyayagala busiru yabeesibako kimala mulekerawo okusinikirako omukazi amannyo namwe mwennyini mwina amaka g'abalema kawalako kasiba wano katunda ebitundu byekyama katrendinga ku macane lweggulo oluwano olw'okubaana ba bujingo yesonyiwa abaana ba bujingo bw'osanga eka ng'omusajja yeyanjulira abaana oba ng'omusajja ebibyo byonna biweera mu mawulire oyo aba tali musajja mulekerawo okweyingiza mu bintu n'okulaga bujingo nti munafu bujingo alina okwerwanirira bw'anaaba ayagala abaana agenda abanyonye akuliyetinga laavu n'abaana be muleke okutwasamira ebisajja ebikulu kwebuza amagezi mwena mufaanana teri bujingo teri ggwe Omuzadde nkwanjulira Ibn Ryan Primary School somero lya Diana Boarding era nga ly'abawala wamu n'abalenzi basomesa okuva ku nursery okutuukira ddala ku primary tebasosola mu ddiini anti baaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abakuguka okubangula wamu n'okulabirira abaana ebyenjigiriza biri ku mutindo gwa waggulu era nga bano bawa omuyizi omwaganya okukulaakulanya talanta ye omuli omupiira okuwuga aba scout music dance and drama n'ebirala kamaala ate nga gwe w'ekisulu bagga nti totawaana na mufaliso anti gibeerayo ku ssomero so nga naawe ave waka ebyentambula baabigonzaamu dda anti vaani gye ziri ate nga naawe enkuba kyeyo bakugamba nti bakulabiririra omwana wootoli okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuviira ddala ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuukira ddala ssaawa 11 ez'akawungeze basangibwa Mayansanji kilomita 14 Kampala Masaka Road abeetaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782494942 oba 0774250001 oba 0704250001 Ibn Ryan ku lw'omusingi gw'omwana w'ogugumidde. Omukyala Fifi the Queen yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate atabuka ku Alien Skin bano abakubye obucupa ng'agamba nti buli eyakubye akacupa akwatibwe.
Singa okasuka eccupa eyo n'etakwata alien skin n'ekwata omuntu yazze okukyekala ebibye obozi zaako kibe babayiwe n'ebinnyo mwabakasuka amacupa n'agamba singa oba owulira nti alien skin gw'oyagala lwaki tomulumba mu buntu n'omukuba nga bw'oyagala oba owulira ng'omusobola naga naye lwaki mwe bapolitical amateurs politics mumufudde ekyokuzanyiramu mugende mu maaso okuba nga temutwala eri obusiru bwammwe ffe mutuleke tunyumirwe bino mubigyemu politics alien skin mukole ki mumuveeko ye Fifi the Queen yabagambye mmwe abatagala ni chimenke mulekerawe emizejo era nga akkiriza nti buli yakwata cupa akwate aberenga ate akolebwako nga bwe kyalagira.